Mu bbanga eritannawera lya myezi 2 enkuba efudemba obutasalako ekosezza bannayuganda ng'etwaliddemu n'abandi okulugulamu obulamu. Poliisi tulina abantu 15 bakafa ate abantu abasukka mu 600 bali mu madwaliro ne bavudde mu madwaliro naye nga balwadde. Ssentebe w'akakiiko k'ebyamateeka mu Paaliyamenti ya Uganda nga ye muwanika w'ekitongole kya Red Cross Honorable Stephen Tashobya wano wakubidde omulanga eri abazirakisa okuvaayo bunnambiro bakwasizeeko ekitongole kya Red Cross okuddukirira abantu b'ebitundu bya Bundibujjo n'Entoloko ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Apiri yonna ekyetaagisa mu ggwanga lyonna zandibadde biliyoni 9 ne miliyoni 9.5 billion shillings. Naye kati ekyamangu apiri gye tukoze leero ebadde ya Bundibujjo kubanga Bundibujjo yakabaawo olwa emega bursting of rivers. Ezo zeetaagisa miliyoni 1,500 okusobola okufuna abantu abo basula okufuna ebintu byabakwata webanabeera. Tashobya era awanjagidde gavumenti okuvaayo bunnambiro eyongere ku ssente ze yategekera ekitongole kino ku njege eno kuba emirimu gye bakola giteekeddwa kukolebwa gavumenti. Era tusaba gavumenti ebeere na kinene kyekola. Batusuubiza nti bajja kutuwa miliyoni 2 naye miliyoni 2 ku bajeti gye tulina ate omulimu gwe tukola gwandibadde nga gukolerwa gavumenti. Tusaba nti gavumenti ebeere nekyekola kuyamba Red Cross kubanga omulimu gwe tukola gwandibadde nga gukolerwa gavumenti batuwe ku ssente. Era tusaba n'aba private companies, private sector n'abantu kinoomu okuvaayo ne bajja ne tuyamba bannayuganda bannaffe. Ye avudde mu ofiisi ya Ssaabaminisita omwami Martin Owori awanjagidde abantu bonna basituukiremu bunnambiro kuba embeera eri wabweru w'amasekkati w'eggwanga ate yeeyungira ezziga. So the situation beyond Kampala is really bad. If you feel the situation in Kampala is bad, then what is out there is about 5 times what we see here in Kampala. And it is still continuing. Gavumenti ezeevaayo ng'eyisa obubaka obulabula ku nkuba egenda ofudemba obutasalako okutuuka mu mwezi gw'okubiri wabula ng'abangi balowooza nti tekoze kimala okuteekawo ensimbi okuyamba ku mbeera eno ng'amawulire gazze nga gayitingana buli nkuba lw'etonnya okutwaliramu obulamu bw'abantu endwadde wamu n'okusengula abawerako.